Tubaaniriza abali ku Kookie promotion amanya n'eddoboozi nze Marco tuli ne Shamim ne Surney Keiz alina ekivulunga 15 December au Club New Obligato Kiruchagamba 13 tugamba lwakutano olwokutano week ejja Club New Obligato nze official MC agenda okubeerawo ekintu kino nkikwatidde ddala nnyo yenzo omukulu akikuttemu era nsaba bagagga bange mwenna temunswaza tebo tuzigule ziggwewo Muwagire bagagga bange nsaba bannange njagala ntundeyo nga tebo 10 kale ate kasongamye nti yazanya mu kigenya agenya nenga tumuwagire hani igwe kati kirabadde kyetaagisaaki nenga tewazanya mu kigenya agenya malayo mu kigenya agenya ng'omwana omuto nanga kati awo kitegedde oba okuze kigenyagenya nze namulaba namulabanga wagundi nga bamutadde ne ku siddi bamutwetera mu kusomero tumusasulire mwamusasuliranga ku ssomero nga batulaga siddi ezedda waliwo kigenyagenya omukadde oyo omukadde gwe ŋŋamba muwali omupya wali mu mukadde nedda nnyabo mabini olwanye n'enseera abantu wamma nze akaana akata akaali kakaava mu lusuku ne kaali kalungi kali yakula bukuzi n'abijja mama yali mulungi wana walaba kufaanana ibyo mwana nga mutunga alina omuti gumulinga box ensibire ku mmere gwe mugamba saleke enviiri kyeje mugano salake enviiri oyina n'ebizibu munnange ewaka eyo okyalina okumenya akabokisi wetutuuse ak'essimu mange bamubba essimu ng'ali mu swala omuzikiti gwe bamubidde kuduuka tekisoboka ali n'omubbi amulabye bwafaanana era ndi mu kusonda sente za ssimu kati ndala Shamim anoonya w'okubira luseke ne kati mimi tokyetaaga kugula ssimu oba kusonda sente za ssimu gamba 870 abayitiro baku essimu bagenda kumuwa essimu era mugulire mapeesa njagala mama wange takwata mapeesa simu bagibbye naye agenda funa essimu empya abagagga nina bangi maama bamubbye essimu abagagga nsaba muntereko ssente obutasukka nkya ate bamubbye ali mukutendereza mutondo olusekero lwakulagira bulagizi obutasukka nkya njaga maama abe ng'afunye essimu bagagga bange kuba jati alina okulaba shock live stream okitegeera ate ye treasure ku boutique simu ya maama oba enanga agifunye bro wangi ayingidde mukadde asaala statement bagikosedde omubbi abbanga basaala neetaba mwangu mulalamu aba yeewuunyisa in fact kati mukadde akalabye ate nagenda ku sujudu ate kyeki olwo waliwo batuukana nga balina negeesogga edduuka tugenda kakwata banatwala emmotoka kimukulembeze kale kamba kubiri banatwala emmotoka agenda kubira mukulembeze direct si mu busimu okubidde Enanga akoze save yonna so olunaku olwaleero njagala twogere ku story ebadde mu mawulire akatambi kafulumye ng'omwogezi wa poliisi Fred Enanga agamba omusajja yesse olwa mukazi we okugaana okumusalira enkoko so omusajja yazzeeyo ewaka ng'aga mukazi we amusalira enkoko awuutemu supu asalewo afumbe amusalira enkoko asobole okuwuutamu supu omukazi bwe yaganye okumusalira enkoko omusajja n'abaka omuguwa n'afuluma mu nnyumba n'adduka n'agenda yeetuga wenjagala tutandikire twatuukawo ani yatugambye ebigambo ebyo mwogezi wa poliisi pozi waliwo n'omusajja eyeewanise kalabba naye etta mu ngeri y'ekisaazisaazi oluvannyuma lwa mukyala we okugaana okumusalira enkoko ye gye yawulidde nti ayagala okulya awute supu oluvannyuma lw'okudda ewaka. Bino byabaddewo nga lumu Desemba ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'olweggulo omwami gwe bayita Moralo George Franco nga mulimi myaka 27 ku kyalo ky'e Mahumo Lukakamwa Parish e Kaliro yakomawo ewaka nga alina appetite y'okulya enkoko ye kwe kulagira mukyala we gwe bayita Namugere Babirye
okumusalira enkoko agimusiikire bulungi nnyo agirye. Omukyalo ono yagaana okusala enkoko eno nekiviirako bbaawe okutabuka n'ava mu mbeera n'akwata omuguwa era n'adduka n'afuluma enju n'agenda neyeewanika ku muti mu ngeri neyeewanika ku muti ng'akozesa omuguwa ogwo neyetta. Ono yasangibwa omulambo gwe bagusanga gulengejja ku ssaawa 2 ez'okumakya ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba. Kifaananyi kibi nnyo nnyo nnyo. Enanga ng'osiriseewo gambe bitutera bitwala serious naye bigambo by'omukulu tebiddibwamu naye oba yagambye mukazi wa musalire enkoko agiwuute si kugifumba agiwuute kumusalira kugisala agiwuute omulugagala wuuta musaayi we bagisala esooka kuva mu musaayi n'ebyo bya bikyaliko yadda wuuta ki n'amala n'awa ne conclusion nti teweetuganga abantu abamu oyinza okugamba nti oba babeera baloge kubanga mulimu ebintu ebimu ebyangu ddala. Omukyala waba tasusalidde enkoko gikwate gisale ogimaanye bulungi nnyo gisiike owute supu wo wali weebake kikujjako okyate okuddaawo ogenda okola ki olabira ddala nga byo ovudde mu trading center oba ddayo mu trading center ogule ekifi ky'enkoko kirye n'ebintu bino ebyokuva mu mbeera okuviirako abaana n'abalala obuzibu kale kifaananyi kibi nnyo. oguleyo ekifi nimwe njagamba buli etwafuna Enanga twamufunanga kirabo twamala polisi yaterera kuba kyenkakasa ne president waba atudde n'alaba Enanga bwatu nga lwaki abwatuka omukulembeze w'eggwanga gyemayi buli kanagwa musiriga ga message naye bannange bro abdulamu ka my son I'm proud of you. You have done wonders in this one, and you will be recorded. You will be recognized in the Guinness Book. Oyo omusajja Mako njaga tukola award omwaka nga guggwako. Mutwalira award. End of year. Tagikima. Fatu jimutwalira. Sajja asinza okwogera amazima. Enanga. Ayogera amazima. Ayogera amazima Enanga. Ate naawe ate abataseka. Neze gyemayi kamera ziva awaseka. Waze mulabanga abasibye enseko ziba zimutta ayino yagambide omusajja nakwata omugwa n'adduka n'abaana damulaga n'afuluma ennyumba n'awa n'amagezi kyaka yadduse n'afuluma ennyumba ajja n'ayogera ebibaddewo mu ggwanga n'awa n'amagezi ne conclusion kwegamba atuwa introduction body ne conclusion so he's a good writer mwagalako ekintu kimu ge magezi gaawa ayina weyagambire agamba demonstration kwata enkoko gisale gimanyi enkoko gikwatira wa oba ozirundira mu sitenseni nagamba oba enkoko ekubuze ng'oyiramu esatu gulayo ekifi okiwuuta otya okirye osanga enkoko ennamu gisale gimanyi wuuta supu naye teweetuga kati omuntu nga bwe tetuli mujjawa mbuyese mu ngeri y'ekisaaziaba naye ne bagamba nti bajjako Enanga buli kyafe yazze bajjako Enanga nze soka okwekalakaasa wako tuwaka myezi ejja nkubuulira ku Enanga nja kufiirawo nga lwaki ofiirawo tulina muntu ayogera amazima ng'Enanga ye kati Enanga yanyuma nangira ne ku magye omwogezi w'amagye UPDF Enanga bamugye mu polisi ayingira amagye ayogera amazima go kamerere mama bamubye essimu mwana atuyamba tuyite ku Enanga atubulire omubbi engeri gye yazzeemu nga mama asala netuwa Enanga okwogera sitole ya mama nga ezira gyebamubbyemu essimu kati gwe Enanga fe bamawulire afande olunaku lwaleero maama wa Shamim bamusanze ali mu kusaala essimu ye ne bagibba omubbi essimu ne taabu ensonga ezo zoogerako ki bagaye fayiro omusango baguwabye wano ku poliisi ku CPS mu Kampala. Okay. Bannayuganda bannange mwenna njagala okuba buuzaako muli mutya amannya gange nze Enanga
era nga ntegeezeddwako nti maama wa Zubedah oba Shamim Mayanja abbiddwa essimu. Bantegeezezza nti omubbi ayingidde n'amusanga ng'asaala n'amubuuzaako. Bw'amaze omubuuzaako nekintegeezebwa nti maama taresipondinze kuba abadde mu kusinza. Omubbi n'addamu n'amubuuzaako. Ogwokubiri n'amuwevinga mu maaso ng'omubbi omutuufu. Alaba maama alaba. Maama n'amulaga nti ndaba. Omubbi n'ayingira n'ajja essimu n'azimulaga maama n'agamba omubbi n'agenda. Naye nga nja otegeeza ababbi mwenna bw'oba onobba tobba muntu asinza. Tulina abantu abatambula n'obusawo nga balagajjavu. Oba musobola butwala kuba oba toyina muntu yenna kati naye onaakuloopa direct wa Katonda. Naye ntegeezeddwako nti maama addusiddwa mu ddwaliro. Ate kyekimutaasiza. Agenza okumaliriza esswala n'akebera essimu abadde amanyi nti oli oba obwedda amulaga kakaaya oyinza okiyita hijabu. Agenza okukebera nga hijabu zonna weeziri naye ng'essimu ne taabu y'omwana byo bitwaliddwa. Naye poliisi n'aba security bagezaako okulaba nga banoonya omubbi nga maama akyali ku macupa. Maama abadde mulwadde ntegeezeddwa olw'ekyekango kino ekyokumanya nti hijabu si gye batutte batutte essimu. Yeekanze kaali mukulukulu. Oyo Enanga ajajo tero muwa kulingi. Ata nagira batabani be bajjo jimulaga. Amugabe wano twatuuse. Ana twatuuse mwalawo. Ayeri akuba lusekerwa simu nyo kati. Naye nga simu ya maama bajibbye banaye munyambeko ku sente. Omukulu wa poliisi ajibatwala mu Hall of Fame. Wall of Fame zangena mukola Wall of Fame. Netumutimba awo. Netumukolamu ka monument. Nga tujjukira Enanga. Olaba kali akali wali kugundi wali wagulu wali. Bakajjewo. Balekewo ako omukulu bannange. Waliwo abantu betulina okuba proud. I'm proud of him. Nze mwana wagageno soka. Omutume Enanga. Sifudde. Nanga ddako. Enanga. Nanga mutume Sifudde yoba wa dini ki? Ngenda nakulya loni nkole essomero. Enanga pre-primary. Ngali kende kachi. Litendeka mazima. Mazima na bweganya. Mazima na bawabuzi. Akwa introduction body ne conclusion. Takuleka mu kizibu. Ana eshosi yero kutano najikola. Iriya lezo. Onazi. Iriya lezo nojijjawa. Oli kupere tuinayo Shamim yagwa. Ina nayo anko John. Oli kwenanga omukwa mwetu. Naye nga tuvudde ku bigambo bya fande. Tugeze nti kituufu nga ye bwe yakyogedde kyabaddeyo. Kiki ekiyinza otuusa omusajja okwetuga olw'okubaganya musalira enkoko? Bunaku bwavu butaagala kukola bakumya akakoko weetuga biki. Manya omusajja omwava baba n'omululu babba n'envaabo mu seppiki. Omusajja omwava abba enva mu seppiki ogenda okuyitayitanga ebifite muli okisanga kimerema enyangalo. Ejiji. Nga kijjudde butto. Eri yabadde enkoko ye. Nkoko ye biki? Yazeba musajja. Enkoko eyo gye weegulidde. Abasajja abaavu batondowala mangu. Era mwangu wa kwetuga. Kuba kati omugagga ki ekimunyiiza agenda n'agula neyeeyiwamu enkoko nnamba. Omugagga. Naye omwavu lwaki oba weetuga olw'akasupu kuba Enanga yagambye yabadde ayagala bamusayidde agenda nakunywa musaayi ndowooza. Kuba Enanga yagambye nti yabadde ayagala bagimusalira awuute. Naye basajja bwavu butaagala kukola. Nantondo. Ensonga z'amaanyi Shamim. Waliwo omusajja w'e Masaka gwe bagattira enva. N'atambula tawuni yonna ng'ali bute. Ng'ayomba. Ng'akaaba. Masaka. Basajja waliwo yatula ku kalina waggulu. Nga ne bamuwadde kifu. Nze kugambye mukama akikolanga n'ofumba omusajja nga Masaka nga muganda. Kiba kikambwe. Abasajja b'e Masaka. Banyiga mangu entondo zaabwe ziri obusungu bwawe bwamangu. Busungu ntondo balina ntondo. Balina entondo. Oyo omusajja gwowe emmere nga tewagizizzaako n'adda mu buli n'akaaba. N'akuba n'omulanga. N'akulopa n'ewannyina. Ekika kyonna ate kijja. Tebalinda na budde kukya. N'ali e Kampala baganinnye ebbaasi. N'omutabya kya isukali n'atanoga. Temutandika lukiiko nga sinnatuuka. B'e Masaka.
n'otabula ekikopo ejjiko n'ekuba mu kikopo bw'eti ayomba adde wa mama we n'akaaba ayinza nonno batera nnobera mu buveera bwa guliini oba mugagga oba mukyatu akakwata kaveera ka guliini n'anoba oyogedde kaveera n'ozikiza kyali gwange ne mutolo yanoba nabiveera Mutoro ebya bbulu Mutoro Sofia Mutoro ng'ave wa kama asije yali ava walala afumbirwa nnyo gali makage jasira busanga anoba nemugaba bro tulo olw'abaana baana ki oba tugambe nti abakyala bano namwe muyitiriza nnyo okuba n'eggumi temukyagambwa kuba omusajja wakutuma atya n'ogaana omumukolera kyalaga nti awo yali alina kufuna maid omukazi gwe wafuna nga mulina kutegeeragana bw'ongamba omulundi ogusooka nemba nga siwulidde gwe tolowooza nti ndowooza ku ggwe wekka mbaako ndowooza abaana ndowooza byokukola bingi ndowooza bizinensi kati gwe okuŋŋamba nti nze nkusalira enkoko by the way in the first place omusajja yadde akola ki obuteesalira nkoko yabadde akooye n'omukazi yadde akooye ekyamuleetedde okwanga okwetuga yafudde oba baagumugyemu omugugu yafudde ate bafa mangu abantu b'entondo katono nnyo bwate kwetugamu katono ng'agenze nga swi kubanga mugwanga gwamwanguyiza bwe munaamalira enkoko twogere ku story entuufu Marvin tolowoozamu nti omutima tegugamba nti yabadde enkoko eyo yabadde ki yabadde enkoko gwe kyatandika ddi omukazi otandika okugoba enkoko anti kyembuuza naye lwaki omukazi yadde asala enkoko gwe wawuliddeko bwe bagambidde mbu ne bagitokosa awuutemu supu agambye bagisale awuute koko ki gye bawuuta ate enkoko ki enkoko tesobola kwessa muntu gyogamba tasobola kugenda nali kifi kyangu 3 ku 4 bintu birala nnyo kyova olaba omwogezi wa poliisi musajja mugezi nnyo nkoko gwe mpayo ensonga emweyinza ekussa omuntu omusajja mwene embeera gye tulimu yankuba nakumwendako nakumwendako kati yenkoko yaganya gisala awuute nedda kati omukulu wa polisi abakyatula mwandigaye omukulu wa polisi awemula just n'agiyisa ojjukira wali weyagambidde demonstration funa enkoko gimaanye abantu abamu oyinza okugamba nti oba babeera baloge kubanga mulimu ebintu ebimu ebyangu ddala omukyala waba tasusalidde enkoko gikwate gisale ogimanye bulungi nnyo gisiike owute supu wo wali weebake kikujjako okyate okuddaawo ogenda okola ki olabira ddala nga byo ovudde mu trading center oba ddayo mu trading center ogule ekifi ky'enkoko kirye n'ebintu bino ebyokuva mu mbeera okuviirako abaana n'abalala obuzibu kale ekifaananyi kibe nnyo kyebadde agamba wakawa baaganye genda ogule ate ab'e Masaka enkoko bwekubula kwata 3 ku 4 gula ekifi temya sipiiki bwegaana genda wa mu kisenyi omuntu omukulu omusajja alina abaana mwakwata omugwagwedeke mu lwankoko enkoko ey'akasanvu kwerindako naawe ate no theory yo ab'e Masaka basobola nedda kati singa okukwata omwogezi wa polisi n'omuzza ebbali mu kafunda akugamba amazima gakugamba munonyeeko enkya ogera mugamba byavudde mugambe Marvin yabadde analyzinga n'agamba nti enkoko gye wabadde oyogerako yabadde naye engeri gye kiri ndoyogerera ku TV ezamwe n'abaana abato wagezezzaako okubikkabikka naye gwe kibaye efamire yaswadde kati abaana bali batambuza olugambo omusajja yesse olw'enkoko tebamanyi enkoko naye gwe enkoko yesse omuntu ebyaddala nze nange kuba ne mulumbe tebaalaze ku nkoko singa bagiraze ab'ekyalo bandigisaze yene enkoko yasizza omusajja n'enkoko bagiraze yabadde wali mugome singa yabaddewo n'abafamire bayo n'enkoko kalijaga enkoko olwo yagiwadde bulandi n'eguma egamba gwe tokyampa bulandi enanga budde bwadde bwa mpewo enkoko etonya buli kaseera yabadde ayagala kuwuta ku supu n'agamba kati okonyimye okuwuta supu kangende nejje mu bulamu bw'ensi eno
nange nfene bulandi wange nange enkoko nejja kulya kati bulandi yamugenza mutundira wa ali muggulu ali yatunda te bei ya ogulu nnyo bei ya ogulu nnyo bulandi eri wakali katale ate asajja musazewo kati kwetu kutunda bulandi muggulu nedda zikagamba ebyaddala Shamimu enkoko ekussa endowooza gye tuyitamu okimala bawa ebisse nga munda webisse essuuka webisse neberi kava n'owulya nga onnyogo g'ebigere lwaki obunyogo g'ebigere kali nga lwaki tutemesa nkoko tugamba omuntu goba enkoko mpute supu bw'agaana ng'okwata omugugu tekyamufulumiza mu nnyumba ate bweyogera bwoto kituufu kwati mu nnyumba bwe badde basala enkoko yabavuddewa basalirawa mu nnyumba oyagala buli entebe n'emmeeza bibu n'omusaayi ego tebali musaayi Marvin, I don't know. The way you analyze nowadays, what are in a shop? Analyzing a bulala nyebe. Tuizo bara. Atulije. Mama simu bajibu. Anagana ronyaja. Ali ati wakunonyeza kubaga basoko kufulia we bali bakujja ko masimu. Kali atete tumanyika walo. Tumanyi kudduka. Wokka. Anaja ati huyo mulwadde babye simu. Tunakujja wa. Eka munange. Nenga nze nkubula ekintu kimu. Enkoko gyagala yabadde na seggwanga. Nnyo. Omaizi n'enkoko zijjayo ejjindu. Obusungu mbulaba nga afutuka mu nnyumba. Ejjayo ejjindu. Kali kuba kafaananyi kale kangeze bugeza. Kuba kafaananyi nga zali enkoko. Tugeza bugeza. Nga gyogambye basale b'obutasupu. Weoyiza obudde. Ne bagano gisala. Ne bagano gisala. Kati yabadde etya eno yeetugisiza. Tewagirabye. Yalunyumba. Yakakofukofu. Ensesere. Ensesere ebyo bibidde biti. Marvin ezitali kusonyiwa. Ezitali kusonyiwa. Akabozi kasobola okwetuza omusajja. Nze simanyi wuuyo mubuuze nze ndi musajja. Ate omukyala ng'omwami akomya akabozi. Sisobola. Akabozi kasi. Bana abasajja batayanga ebijanjalo bya namba. Tenga baga abakazi mwe bangi. Abasajja bangi. Bangi nnyo lwakuba abaavu bangi nnyo beekweka. Tuyina yetu abasibira mu geji bali mu keji. Bangi kati mulinga nnyanya muvunda tubayiwa kasasi. Kireza tulinamu. Naawe okyali wa supu ona toyingira keji. Nze nkubuulire. Akabozi kasobola okusa. Eza nze wendiga. Negamba mbugobe enkoko nsitogire. No yes. Muguwa kucho? Mugu senzina nza simuguwa. Simuguwa lujegere. Omugwa gwizo kutuka lujegere. Lwosiba ku muti. Nga ntwala kilo zange 10 eza bulani. Abana batu bagamba tutya. Nagwa mu Samwe yagamba bagobe enkoko nega. Nagara bulani nefuna akatala akatambula. Muguru. Nendwalira kuzimalayika. Gile moya bulani muguru yakakadde. Kati lwaki omukyala teyamugambye komawo kale nkusale enkoko ng'amulaba adduka n'omuguwa. Nga baako kye twagamba basajja twabavaako. N'enfuluma gye yafumye ayinza obba babiri omukazi yali tategedde. Ng'abulaba agenda alowooza agenze kunona nkoko. Oba yalowooza nti kakyala yika yeesalire. Oba agenze wali mu stress ninga omukulu bwe yagambye amanye awuute. Kumbe yatwala kya kimugulu.